olunaku lwa Ssabbiiti eno. Kitegeezeddwa nti era ababaka abasoba mu 10 olwaleero bwe bagenda okuba ebirayiro byabwe wabula ng'okulayiza bwe kunaaba kukomekkerezeddwa olunaku olwokuna lwa Ssabbiiti eno olutuulo olusooka lwakubeerawo ku bbalaza Ssabbiiti ejja era ng'eno ekkololo gye lunaatuula we wajja okubeera n'enteekateeka ey'okulonda sipiika wa paalamenti. Ate amawulire agatali malungi waliwo omuvubuka wa myaka 17 akubiddwa abatuuze ng'ono babadde bamulanga okubba ensimbi za wano akakadde kamu n'emitwalo 4. Atiddwa ye Kamukama Eric abadde omutuuze ku kyalo Kamuhasero mu disitulikiti y'e Lukiga nga kigambibwa nti olwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde omwana ono yabba ensimbi zino ku Patrick Bekamanyire Kabanda omusuubuzi mu kibuga eky'e Lukiga wabula Joe bamusanze mu maka ga mukadde we gye bamukukunudde ne bamutwala gye yabba ensimbi zino era okakana nga bamukubye nga bamusiza mayinja nakirire zira kumwa. Ebyo nga biri bityo waliwo omusajja wa myaka 47 abatuuze gy'abadde awangalira baguddemu enkyuko ebukedde ng'ono yeeyimbyemu ogwakabugu avudde mulamu bw'ensi eno. Yesse ye Byamukama Robert ng'abadde mutuuze ku kyalo Kigarama mu disitulikiti y'e Rukungiri nga kigambibwa nti ono yafunyemu obutakkaanya ne mukyala we kyokka nga bulijjo ono abadde atiisatiisa okutta mukyala we naye yejje mulamu bw'ensi eno era nti bamusangako nga yeesula mu kidiba ne bamugyayo ne bamutwala ewa muganda we okumubuulirira kyokka kyabakubye enkyukwe okumusanga ng'era yejje mu bulamu bw'ensi eno. Ate ye omukuumi w'ekitongole eky'obwannannyini mu disitulikiti y'e Buko akubye omuvubuka amasasi agamutiddewo ng'ono abadde abba amafuta. Atiddwa ye Wilkirifu Mongusho myaka 35 ng'abadde mutuuze ku kyalo Kapukwata mu Lukagwe Kapukwata mu Gomale Kapukwata mu disitulikiti y'e Kwene ng'ono attiddwa ku ssaawa 6 ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaliro nga kigambibwa omukuumi w'ekitongole eky'obwannannyini amusanze ku kimotoka ki greda ng'anuunamu amafuta era ono talonzalonzezza n'amukuba ebyasi ebimutiddewo. Banaffe agessaawo eno beega tebegagenze tubagaliza olunaku olungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Masaka waffe oba Masaka sitajja kuba wakidede ku makyekya n'amaddala tusuubirayo ku nkuba ebitundu 5 ku 10 olweggulo lwakasana.